Alright, webale kubanga ate okyekuumidde ku mukutu ER News Uganda, amanya abampita ambassador owakabi emboozi gye tuliko Sarah Shoti namutegeera emyaka nga 5 emabega ku 6 namulaba ku TV nga anoonya musajja era anamutegeera namukwata obulungi gwanalaga amapenzi ate naye akijjemu enjawulo. Sarah Shoti muyimbi n'ennyimba eziwerako wabula mu kafubo ke tubaddemu naye antegeezezza nga ye e Kampala yavaamu like takyayimbiramu, ayimbira mu byalo gye bamutwala kyokka ate ebyalo gye bamutwala wasinze n'okuba nga bamuleetera obuzibu kubanga nti batambula engendo mpanvu ate atuula nnyo emiswana egifunamu obuzibu. So kati abaga keyafuna oba akamutukako emyezi nga gigi emabega olw'okuba nti amagulu gagenda ne gazimba emiswana egisiba embeera bwetyo netatambula bulungi. Sarah Shoti kuyimbira akayimba neyanze buyimba bungi ddala ye atambulira mukwano. So muguddeko awo nagamba embeera kati atambulira malagala kyokka alina famire, musanze n'abaana nga 6 abamu bamuyita anti abalala ndowooza babe simanyi. So naye nga banyirira balabika bulungi, naye Sarah Shoti y'omuntu oyo gwolaba ate yekkiririzaamu ne bwembeera bwetuuka. Era yavuddeyo n'agamba nti asaasira nnyo abayimbi ab'ennaku zino abalaba nti oba bakuba nnyo bakubayo kahiti kamu. Akugamba ye yakola erinnya ate teyalikola mu nnyimba like ennyimba zagenda okujja nga ate erinnya yalikola dda, kubanga akugamba nti yatambulanga ne ba omugenzi Paulo Kafeero bye bagenda okuyimbira. So n'atutumuka nnyo, oluvannyuma ne bamutegeera endongo naye n'agitandikira awo okuba nga agikuba. Ebitambula ku social media bingi. Omwami Ricky oluvannyuma lw'okuba nti bajjayo ate ebbaluwa oba ekiwandiiko mu butongole nga kiva w'omwana muwala Sheila Gashumba nga ono aba muwala wa Gashumba Frank okuvaayo n'ategeeza nti baawukanye mu butongole ne Ricky tebakyeyagala era bafuuse ba X ne ba X. Ebyali ensikini ngenda kujja nabyo Masakaawo atuwayeemu lwaki Alien Skin abeera n'ebyambalo abyamagye. Alien Skin gavumenti yo terina kyemunyegako, so ate yakugamba muntu wa bulijjo yonna tugenda kuba ate nga tubitegeera maaso awo. So bingi ebitambula edikenzo omuwulidde zijja n'emboozi ya Moti mu balanguzi lwaki abaserebu ate abongedde okuba nga ate bali mentally disturbed nga oluyimba lwa Tom Dillwe yayimba. So ebyashiba nti alina olubuto lwa myezi 4 abiri mu ŋŋambo naye ng'omukulu Kasuku kukuwaza bank ye yategeezezza ensi nga bw'alina olubuto lwa myezi 4. Kinajjukirwa nti Kasuku azze ayogera ebigambo olumu ne bituukirira. Evaayo n'agamba Farida Nakazibwe alina olubuto era amaana n'azaala. N'atugamba ku mukyala ani awo waliwo omukyala omulala era celebrity n'amaana n'azaala munawe oba oliawo n'ebya
siba byandiba nga bituufu. So mbeera bwetyo, musubscribing emikwano, mwongere okulikinga ate musharinge buli mwongera video oba wakagituukako boti sharinga wakawulyako ebigambo nga 3-4 soko sharinge olokomewo. Sharinga wa mikwano go, solo sharinga ku Facebook, solo sharinga ku TikTok, solo sharinga ku Instagram, Twitter, yonna mukutu goba oliko gonna so kubango sharinga WhatsApp group singezo wamwina WhatsApp group zonna musokuba atenga mu sharinga. So soon unatera okubanga nzigula WhatsApp group ya team News UG, team ambassador wakabi ate sokuba atenga tutambuliza ddala guno omulimu ate okubanga nti twine enteekateeka ezijjawo maaso ez'okubanga ate tutambuliza ddala guno omulimu kubanga gukukira ddala ate kwabo abasula okubanga ate bagwetaaga. Nze ambassador tovaako. Okay, Sara, ogamba butya? Ndi bulungi. Ogamba kyose. Obulamu butambula butya? Obulamu si bubi. Ozigwe. Naffe gye tuli. Okuyimba kutambula kuki ennaku zino? Si kubi. Mpola mpola tukitambuza. Okay. Twasimba okuwulirako awo emabega nti bafunamu obulwadde awo amagulu gaali gagize. Gava kuki abakulaba n'abakuwuliriza? Amagulu emisuwa gyafunamu obuzibu emisuwa gino. Amagumba g'omugongo ganyigiriza emisuwa. Kati omubiri gye gweyongera okubanga gukula system yakyukamuko. Okay. Kati embeera eryeta yo gakenderamuko? Naziro nga naziro eddagala esobola okukendeeza pain. Kuba tekusabanga emisuwa tegiwona naye waliyo eddagala erikendeeza pain yagyo. Kati gye nkozesa ku makya n'olweggulo. Oba kyava kubanga nti tokola exercise? Kale kyava mu kutuula nnyo zino engendo empanvu zetutambula eyo mu safaari ebya music tours. Nga ntuula nnyo kati omubiri ne gubanga emisuwa tegitambuza musaayi nga mbeera ngituulidde. N'omugongo okubanga gufunamu obuzibu bino ebinnya bitusanga mu makubo olwoga bwoti mu kinnya gwo guba gukosebwa. Bwe bakizuulayo bati abasawo. Naye ng'okyayimbira ddala abantu anti abamu babadde bagamba nti oba ebyokuyimba Sara sotya bivaako. Mukwano nnyimba yena n'ennyimba neefunayo kasente. Bankubira amasimu ate n'abeera waka kutuula. Nfunayo akalimu nga ngenda nkakola nga nkomayo waka. Oba toli mu kuyimba okola ki mu bulamu bwo? Ndi mulunzi. Ndi mukyala mulunzi wa nkoko. Enkoko zo zitambula zitya? Simbi kasitoba ng'ofunye nga tezifunye endwadde n'ofuna n'abazikugulako. Oba ofunayo akasente k'osobola okuseevinga. Federation erina ekyekugaseeko mu bulamu obwo nga ggwe? Kingi nnyo era neebaza Katonda okuba nti baagitandikawo. Bwe tujja akasente bisobola okwekulaakulanya. Batuterawo sako oteekayo. Ogulawo sako n'omala